Gondira nek waresigninga. Kati ogamba otya nti oli mukulembeze waffe. Si mukulembeze waffe. Mugambe. Yes, you are resigninga. Ate wa resigninga nga nekimu resigninga yali takyali kiringa esawa ya leero ogamba nti Obote ya resigninze obukulembeze bwano. Takyali. Aba resigninga kiki? Emyezi omukaaga egya interim government yali jaggwako dda. N'ebiri gye bamuwa gye yagamba mbu agyewadde ne banne era najjo gyali jaggwako dda. Kitegeeza yalina kuddaka. Si byakwesooka nti ekituufu kiba kituufu period. Bwaba president kyekiraga kuba teri na muyimbi asobola kuvayo na mwendo osinga. Tosobola ku representinga Musumba Bugembe. Obera mu ntalo nedda. You must carry his image. Tosobola representinga Bugembe ng'osiba. Tosobola ku representinga Bugembe nga tosiba mu bbaala bw'omansa ssente ku bakyala bw'otyo nga to representinga Bugembe oba Lena Price. Kiba kiganye. Kati ffe twagala omuntu number 1 nga walokoka. Ayagala kiri by and rule by force by fire. Ayagala by force by fire. Abere president. Which is wrong. Balamusiza mwenna abatulaba amanya nze Sakozi Farouk wano Wendi ndi ku Popopo ndi n'aba gospel artist abayimbi ba gospel bano beekumira nnyo mabega w'abasachula bo naye nga bakola waka waabwe nga mulungi naye nga they don't talk. So tuli wano ne Dangelo wali ne Lena Price ayagenda kweyanjula. Dangelo Sebo nkulamusiza tata. Nze nsinze amanya nze Dangelo Busuulwa naye nsanyuse nnyo okulaba. Era abantu abatulaba eno basubwa bingi bakulinaane. Wapi? Yes. Tewali kyamaanyi. Soka weyanjule okola biki oli kuki? Dangelo Busuulwa ndi muyimbi aliowa emyoyo abantu ba Mukama. Abantu abagala ennyo ennyimba ez'eggulu, ennyimba ezogera ku Katonda, ennyimba ezogera ku Yesu, ku bamalayika. Gospel zenkola zokka. Maama nkulamusiza. Nsanyusa okusinkana Farouk. Amanya bulijjo nkugoberera. Wapi? Nyo amanya mpita Lena Price omukigo omucharging. Ntera nnyo okulaba mu comments. Bayo magezi. Kyekiriwo. Tewali. Okola biki? Ndi muyimbi wa gospel. I'm a versatile gospel artist. Nkola dance hall gospel. Nenkola neziri abakulu ze bategeera. Ziriwa zonna. Like ezigende mpola. Siro. Bwe manvudde mu dance hall. Okuba dance hall wa gospel. Tokuba wasachula. Strictly Jesus. Kati ensonga ze tugenda okwogerako lwaki aba gospel artist tukyabategeera, lwaki bintu byammwe mubikwata mpola, abantu tebategeera bintu byammwe bitambula bitya. Kiki ekiganye mu Uganda ng'oli w'amaanyi naye sibategeera? Nedda kwegamba ki omanyi ebintu bino twaweebwa buweebwa ffe okitegeera. Kati atuwa alina enkola gy'akolamu ebintu bye okiraba nti ffe tetutera nnyo kulwana nnyo okubeera ki kye tuli omwoyo wa Mukama yatukulembera. Kati ebiseera bisinga twesanga nti ebintu ebisinga obungi abantu bye bakola okufuuka ekyo kye bali birimu okulwana kungi, okufuba kungi, okwetegeerera ate nga ffe tetwetegeerera nnyo, tetulwana, tetufuba nnyo. Yenjawukana eyo ebeerawo naye nga naffe gye tuli era abantu bannyo batumanyi era batufollowinga. Mukama atukoledde ebinene bingi. Yes. Lina muganda wange. Lena. Gospel music omulaba otya gwe? Oba olaba ddala twogera ekituufu kati twogera reality. Gospel alimiridde atya? Atambula nga we mumusuubira oba gospel nedda? Twogere mazima. Tugenda kwogera mazima era. Yeah, gospel music sawa zino are doing better than nga bwe yali luli. Sure. Yeah, nga temwina na president mmwe atambula bulungi. Ebyo tujja genda tubitegeeza mpola. Tugenda buuza Dangelo president wa gospel yani omutuufu. Siwe kiri? Omumanyi? Tugende. Gospel music agenda akola bulungi. Nti waliwo enjawulo makati kanjogere ku mwami Misa Kisemakula music gwe bakola ne Shiba. Nti Shiba asobola okubeera nga ali ku street alekanira waggulu katatenga Misa kyalinga atalekanira waggulu nenga music gwakola a blessing generations ne Shiba a blessing generations okitegeera yakyekyo. Ne gospel music tuina fraternity number, we bless a lot of people ate sharing abafani bamwe ne tutwala n'abaffe bonna secular kyetakola.
ngamba kati wali gospel music atambula bulungi oba atambula byasobodde twalyagadde asingeko kye kimuganyi naligambye nti abasooka oba abatusookawo tebabifaako nnyo kweteeka nnyo mu butaala oba okitegeera tebabifaako nnyo nti oba akole vidiyo agiteeke mu millions okumani tebabifaako nnyo nti oba naye ayambale bulungi alabike bulungi so nga oluusi abantu tebababeerako nnyo kubanga tukulemberwa mwoyo era obitutwalira obudde bya mwoyo okay. Muganda wange wetwogera ku gospel music wano e Kampala tumanya amannya matono eriryokweriri Levikson nze siri mulokole siri muki ndi musiraamu naye nkubulira kati reality nze kyempulira ku mutima nti weboogera ku gospel music boogera ku Levikson boogera ku Bugembe boogera ku Judith boogera nyawo mulala awo abalala mumanyi nyimba zaabwe naye nga temumanyi kati njagala tegeera lwaki kiri bwe kityo lwaki tekiri ngeno musachura nti John Black Fake Famike mbayiwa bonna ngo kumukumunga buli omu nkola ki lwaki kiri bwe kityo lwaki mmwe mwekka number one wano ffe ku nsi tuli bagenyi era ebikolebwa wano byo si bya mukama waffe mostly yensonga lwaki tosobola wano ku bugenyi tosobola kubeera nnyo muntu aduumira buli kimu abaana baawo wano waliwo ekifugirawo nga ate ffe si kye tugoberera okitegeera kakati ekyo ekifugira wano ebiseera ebisinga abantu baakyo babeera batutuma okusinga okiraba ebyokunsi ebyo ne bwogenda mu America Kirk Franklin tali famous kwengana Jay-Z oba P. Diddy oba ne bwogenda Nigeria Sinach tali nga Yami Alade ba David Ekenyi bagikuba naye era tebali nga Davido si bwe kiri yes era tali nga Davido era tewaliwo mulembe gulijja nga Dangelo Busuulwa alinga bali alinga Kameri tekisoboka ekyo nawe osobola obeera Kameri mu general yo kati ekyo nkirye n'ewaffe era nze ewaffe bwe bampita ku mukolo ne Kamiliyoni oba naani yenna ayinza onyiiga n'afuluma n'okugenda n'agenda okakaza yes ekyo nkikubuulira kuba mmanyi era balaba era kyonna that is it okitegeera era tubaddeko mu bifo bingi ffenna era nabo bakimanyi n'owasachula yes era ne bafuuka mikwano gyaffe nga beewuunyiza na nnyo kagwanga abazze mu nsi yange okitegeera naye ekimu ku byensobola okugamba nti media houses mwe ne channels ez'enjawulo ffe temutunoonya kubanga mulowooza ababagoberera tebatwagala mwe temukola stats temukola bubaddi temukola kyeki kye nagambye nti nno saagala kukola kabaddi kubanga akabaddi nze tekanfuula nze kimu ku binfuula ge mazima okitegeera bayibuli eŋŋamba nnoonya amazima n'obwakabaka bwe okitegeera obutuukirivu obwo bwe bunfuula ow'amaanyi era bwe nkola obubaddi tubalina ababukozeeko mu indasitule yaffe kasita obeera mu bubaddi bakiwedde tewabalaba bw'okola obubaddi obwo oba ogenze kubanga olwo oba orepresentinga ekintu ekikyamu olina kuba real era buli wobeera real bwoti gwe manya you shoot higher era ba younger stars abakopya Secular World ne bakola obubaddi bayiseeyo n'alemu okukimekinga eyo yenjawulo eri wakati waffe you are supposed to be real nze Dangelo Busuulwa ku social media handle yange yonna bwe mba nina abantu 4,000 ku Facebook abanfollowinga abantu abo 4,000 gye bali era balayikinga ebintu byange era bampagira unlike the Secular World nti omuntu apostinga posta nti nina show nefuna likes 4,000 naye n'agenda mu kifo abantu 2,000 ne batajjula kitegeeza kinti abantu bali 4,000 bulijjo abalayikinga ebintu bye banfono baliriddawa tebaliyo that is the reality kakati ffe tuli mu real world nze following bw'abantu 2,000 ng'era bajja mu show abantu 2,000 bwe mbanga nina likes 4 be bantu 4 babalabira abanjagala era mbamba manyi full stop kakati ffe tuli mu real world muli mu real world that's why tosobola kulaba muyimbi wa gospel nti yalwadde bakuba essimu wa president ntalina sente za bujjanjabi no nze bwe nkola show abantu ne bajja 4,000 baba bazze era babasasudde nze sola gaba tiketi za bwerere nga Secular World wakola nti bagabe bajjuze ebifo balabe nti teyaswadde ffe tetuswala mukola bituufu biba bituufu kati yenjawukana eri wakati waffe muganda wange lwaki mwagabana amachachi buli muyimbi gw'owulira owa gospel nti oyo muyimbi wa gundi kati katugeze wawulira Levikson ti akolagana nnyo nani
ne Bugingo wowulira nti ono Balanek nti akolagana nnyo ne Ssenyonga nti Dangelo mpozi goli wawa nze ndi ku Christ Our Foundation Wandegea kakati muganda wange nze ndi wa Pastor Twaha Muzira ne Harriet Muzira kati owulira ekintu ekyo si kye kyawudde music wammwe si kye kirese entalo mu bukulembeze bwa gospel music ndowooza ekintu ekyo kiyinza okubeera muffe naye tekinatuuka mu bawagizi kitunuulira ne kibagaana okwagala music waffe nti enjawukana mu basumba gye ziri kubanga balina enjigiriza ez'enjawulo ezimu oba bayinza obutakkiriziganya ku nsonga emu naye tekitegeeza nti naffe abayimbi ate tweyawuddemu ffe tuyimbira buli wamu so okubeera ggwe ne kyakiyo kiryoke nze kubeera nange ne kyakyange musumba wange azikiriza okuyimbawo nawe mba njagadde kasitamba nga nkulembedde omwoyo wa Katonda ng'era mmanyi nti ddala gye ndaga tewali we kigenda kukosa bulamu bwange ndi wadde mbugenda kati leka nkubuulire Dangelo Levikson yategeka cricket oval nga Bugingo yagirimu naye tugenda owulira nti ono bosi wa Ivan Kisaache ng'ate abawagizi be abagoberezi be tebaagala genda wani wa Levikson ebintu ebyo kati nze oŋŋamba nti tebinnatuuka mu bawagizi mba sikutegeera mu ange teriyo muwagizi yenna mbw asabira mu kyaki ya gundi mbwe tayagala Levikson aba amwagalira ddala era music ono bamuzannya buli wamu ne dance cruise bamuzinirako okitegeera nze nali mu show ya Levikson nze nsabira wa musumbawo saaliyo n'abantu abalala bangi nnyo waliwo ebintu ebimu ebitasobola kuggwa mpulunguse mu system naye abantu abasinga babikuliriza naye nga tebiina na makulu kubanga waliwo scenario gye nawulira nti kyakiya wano egundi wano ewaaba Ivan bano olwakuba omusumba oyo mwerabira posani Ssenyonga nti music wa Levikson ate mulokole munnammwe nga music mwamujja mu system wakiwulira kuba wakiwulira engeri gye siriiyo ate nga sikolerayo ekya system awo nyinza obutakimanya bulungi kati gwalina okitunyumiza gwakirese ekituufu kiri mubimanyi Dangelo nti amakyaki agamu tegakolagana makyaki so ekyamakyaki ffe tetuli basumba amakyaki go agamu tegakolagana na makyaki malala olw'ensonga ez'enjawulo naye nze music nze sina wesitamulaba kuleka mpozi sikwasibira ku TV all the time kati ate ekyo nze sikiwulyanko declaration eyo nti gundi yagamba music wono takubwa kyenjagala otegeera obukulembeze bwammwe buyimiridde butya nja kujja n'ew'omukigo omukyajinge naye ambuulire endowooza ye obukulembeze bwammwe obwa gospel tebutegeerekeka gavumenti egamba twagala okuyamba oba supportinga abantu abo naye tetubategeera ani abatwala muli under who ojo kakati number 1 union tuli under yo kubanga ekyo kyabwebange okitegeera nga buga nti ndi muna Uganda azonga ojja mu Uganda ogulina okugoberera amateeka ga Uganda ne oba mu Congo ne gundi eno wuma bwekiri kakati waliwo ebibiina groups ez'enjawulo ez'abayimbi ba gospel zibakwataganiramu groups ezo tetunafuna mukulembeze mulonde nti gundi era abavaayo ne bagamba nti ndi mukulembeze beepaatiika era kyovolaba basanze entalo nnyingi tugende mpola nawulirako omu n'agamba nti nze pulezidenti wammwe ne audio ne zifuluma nti abaabunze abatwala okumala emyaka bwegiti ne yeeyongera n'ekisanja tugende awo omuntu waddembe okuvaayo nti nze nkulira Dangelo Busuulwa naye nga si yeggwe waliwo enteekateeka eyayagala tufune omukulembeze wa gospel era enteekateeka eyo yalimu abasumba baffe n'abayimbi abamu abatono ne basalawo nti okugezesa ekintu ekyo okumala emyezi 6 interim president oyo bamuwa emyezi 6 bagezesa ekintu ekisobola okukola emyezi 6 we jaggwako anyumiddwa n'agamba nti kati ye mukulembeze tubeere specific Dangelo ugundi Lanek yagamba nti ye president wa emyezi 6 gye gyamuweebwa nga bagezesa ekintu ekyo okitegeera bwe giggwako bo olwokubanga manyi abayimbi ffe tubeera bize buli omu ali ku kiki kino bwe kiti ye n'akitwala mu maaso paka emyaka 2 we giggwako ne bamulabuukirira ne bagamba ngolo ne banne be yaliko kakiiko bafunye obutakanya bagamba tulina okulonda twali tugambye eno yali interim kutuula mu butuuzi so bwe baatuuka okugamba n'agamba tetulonda gavumenti abantu sima bagala omuntu ogubakolagana naye ng'alwako sima emyaka 6 biki ne bafuna okulwanagana bo nabo nakati naffe twakimanya ffe ng'abayimbi ba gospel ebintu ebyo bifaanagana nnyo ensi ne tubyewala
era ne tubidda bbali kubanga tukimanyi nti tosobola kunkaka kubeera mukulembeze wange. Era ffe ne tukikomyawo. Of recently tugenda okuwulira ng'agamba nti aresigninze. Neki ya resigninga kyali kikyamu kubanga yali si mukulembeze. Right now si president ku ndowooza yange ne ku ye kubanga ya resigninga era si president waffe. President Gondira Nek wa resigninga. Kati ogamba otya nti oli mukulembeze waffe. Si mukulembeze waffe. Mugambe. Yes, you are resigning. Ate wa resigning nga nekimu resigning yali takyali kiringa esawa ya leero okugamba nti obote ya resigning obukulembeze bwano takyali aba resigning kiki emyezi omukaaga egya interim government yali jaggwako dda n'ebiri gye baamuwa gye yagamba mbu agyewadde ne banne era najjo gyali jaggwako dda kitegeeza yalina kuddaka si ku resigning o resigning nga bakwadde emyaka 10 giri mu mukaaga wo resigning tukomewo tujja Dangelo Laneka ni yamulonda oli gospel industry ogirinako share mwatula ne mumulonda obate mwamu bine ebintu si byakwesooka okimanyi nti ne Katumba president gyali eyo ne Bobi Wine president si byakwesooka nti ekituufu kiba kituufu period bwaba president kyekiraga kuba teri na muyimbi asobola kuvayo namwendosinga tewali gendo buze Levikson gendo buze anybody buza Dangelo yantudao obuze pastor bugembo mbuze president wo yani bwana ganti yera Nek then that's the truth oba alage bipapule biraga nti dalada alonde bwatya mwamulonda mutya mwatulawa yawamba bu ali kiringo gamba nti banonze sawa zino ne bagamba aleno jiro tula nga akulira abawala oba abakyala ba gospel aba urban nga bwe twetereza ate nze nenga nti mpambyewo sikyavuddewo wano nembe kakatikako omuntu nembe patikako lwampaka ekyo kye yakola ekyo kye yakola so si mukulembeze wamu si mukulembeze waffe ate naye mwenyini bwayogera nti si mukulembeze waffe olw'ensonga ya resigninga era nafunayo ekitongole awo kya registeringa kyakuŋŋanyizamu abaana kyembadde ŋŋendako ekitongole ekyo nakirabye nga ne Kaye oba bamuleetedde empapula asayinge ebintu byammwe biri bitye ekyo ekitongole kirungi nti kati ate awo we musiimira kati naye abeeko bakwatako tuyina yunaga tuyina gospel heartbeat nabyo bitongole ngekyo ekyo kyalina okukola mu ntandikwa okitegeera nga bolaba nti kati waliyo bano abali mu Eagles production waliwo abali mu big talent president wayo si akulira abayimbi ba secular ayikulembera abo kati nera Neka akulembera abo kati era kimukakatikako kuleeta ekyo mu union era kirete muwuma akituusize ddala kibeere wansi wa umbrella ziri ennene era ekyo nze nkimusima kuba agenda kuyamba abayimbi abato naye ffe lwaki Laneka biki byakola mu period eyo ng'atudde mu ntebe bye munyumirizamu ne mugamba mukulu yaleeta enkyukakyuka bweki tutwogere mazima reality yasaba emmere mu biseera bya covid ne bamuwa emmere n'agitwalira abayimbi abato simanyi yo nze n'omu yagabibwa naye yagamba yaleeta emmere kituufu yaleeta era nange kenyini kamwakogera naliko naye one time waliwo pastor yaŋŋamba Dangelo nine ssente bweziti n'emmere bweti yagabibwa abayimbi nze ne muyita kubanga yali abatambulamu era ne mmutwalira ebifaananyi byafuluma butuufu n'agitwala ekyo nze kubanga abayimbi abamu nali nga sisaana batuukira ekyo n'akikola ekirala kye yakola ayina kye yakola okugatta ku bukulembeze bwe mwamukwasa myezi egyo tetwamukwasa ku bukulembeze ekigambo ekyo kinene temumuwangako ku bukulembeze bwe yeekwasa ne banne awo kati ekyo kyo tewaliwo kubanga yandibadde waki yanditeekateekedde enteekateeka abantu gye bagenda okulondangamu n'ekyo nayo teyakikolera nakati tetulina mukulembeze kubanga teyasobola kukikola eyaweebwa emyezi 6 oteekateeka process eyo ti abantu bajja balondanga bwe muti bwe biti bino bye birungi ebikirimu abantu bakyagale teyakikola tewali kye yakola ku bukulembeze ekyo teyakikola kati ate ku birala ayinza okuba ayinayo ebintu bye yakola lwaki Laneka ono tabakwasaganya gulowooza lwaki tabakwasaganya atya mu ngeri ki afuuke president abatwala yabadde asaba obululu abasabe kubanga singa abadde abwagala yali badde kenyini asaba naye kenyini tasobola kuvaayo n'agamba nti mbadde nsaba mu mpa obukulembeze ayagala kiri kyakuwamba divide and rule by force by fire
ayagala by force by fire abeere president which is wrong which is wrong yeah naye singa yesimbawo n'abayimbi abalala oba baagala okukulembera ne tugamba nti anti ffe tulonze ono baffe tulonzera Neeke okusinziira ku kino ne kino ajja kusobola kubanga alina emigaso gye nga Laneeke Laneeke mugiribi Laneeke gogeeta singa abasazeewo ne bamugamba nti wali waggulu kasolya waliwo ekisumuluzo kiyinza okugulira omuntu alobinga wemuba mugamba nti asobola olobinga lwaki temumuwa n'alobinga olaba si buli alina ekiwato nti asobola amazina okitegeera waliwo byasobola that section asobola okufuuka kayungirizi maketi ya broker w'ebintu ebimu asobola ng'ebintu Ivan Kisache byakola Ivan Kisache akwasaganya abisobola nejeri ebintu Katonda byateeka mu muntu gwe bayita omukulembeze ebiseera bisinga taba loud mouse okitegeera ebiseera bisinga olw'amagezi amangi ayogera bitono kituufu ayogera nnyo ayogera nnyo naye akimanyi okitegeera anti waliwo okwogera ennyo naye nga byayogera bigatta kati waliwo okwogera ennyo naye ayogera ebigatta n'omulalu ku street bw'omuwuliriza bw'oti ng'otudde era ojja mu point teri muntu ayogera ebigambo ebingi n'otajjamu makulu weewaawo mu bigambo ebingi mwe mugira n'ebirala nga tebijja kugasa ensobi akola nnyingi okay kati muganda wange obukulembeze bwamwe bwetaaga mukulembeze kikaaki kubanze sibategeera babugembe weebali gwe wooli ba Grace Nakimera namulabe naye alaka ayingidde wammwe eyo naye sibategeera mwetaaga muntu kikaaki mwetaaga number 1 gundi legend mwetaaga biki twagala omuntu omulokole tunula mu kamera ombuuziza twagala muntu ali atya ebisaanyizo mbindibikuwa Dangelo menya omukulembeze gwe mwetaaga comparing ne Laneeke eyali zayininga tulabe oba yabadde tasobola muliriza number 1 bw'oba onookuletwala obukulembeze bw'abayisiraamu osooka kusiramuka ne bw'oba mugezi otya nga oli mugagga tosobola kubeera mu mukulembeze waabwe kati ffe twagala omuntu number 1 nga walokoka bw'omala okulokoka ffe bayibuli etugamba etya kuba gy'olokokera tetubaayo nze tebaaliyo bayibuli egamba munaabalabiranga ku bikolwa byabwe ku bibala bino ebibavaamu ebibakunkumuka gw'osobola okumanya nti gano mapeera kuteekako mapeera era omupeera singa guleeta amatooke tutya kakati oluvannyuma lw'okuba nti otugambye nti walokoka twagala tuwulire akamwako ebigambo ebikuvaamu bw'onyiiga oyogera ki bw'osanyuka okola ki bw'omanya nti waliwo ddiiru ya ssente gw'ogiyingiramu otya kubanga waliwo omulokole awantu nga waliwo okufuna naye we tutakusuubira ate kuyingira naye ng'okufuna weekuli ng'olw'okulokoka kuno gamba bannange twagala tulabe nti abayimbi bano aba gospel obategeera kyenkana ki osobola okukwatagana nabo kuba gwe tojja kuŋŋamba nti nze nkwatagana nnyo ne Dangelo ne Revikson oyo simwagala omukulembeze olina okutwala ffenna wamu kakati ebyo byebimu ku bintu ate olina okuba nga watubeeramuko because this is music era kitegeerwa muyimbi olina okuba nga obaddeko mu music oba wawummula oba okyali active so ku ebyo byonna omukulembeze avuddeko abadde abikola abadde tabikola ku bintu ebyo ekimu ku bintu ebisinze okutunda mu bukulembeze bwa mukulu wange Laneeke obwabaddeko kyekintu kye bayita entalo ekintu kye bayita entalo nti ndabye entalo wakati wa mukulembeze ne ttiimu ye n'abayimbi ab'enjawulo ba presenters ab'enjawulo abasumba ab'enjawulo okitegeera kati ekintu ekyo ekyo kyokka tekiripresentinga ki gospel fraternity Dangelo Busuulwa tasobola kulwanagana na Pastor Bugembe okitegeera Dangelo tasobola kulwanagana na Laneeke nze Laneeke newanga amanyiyo ewaka tewaliwo lwensi nina kubeera ku ntalo na Laneeke nina mugamba nti ekyo wakoze kibi n'akitegeera kubanga tusuubira nti omuyimbi wa gospel tanywa njaga tanywa mwenge nti waliwo hours zabeera nti tali soba kitegeeza ne mukubira ku 8 gwekyo ne mugamba wakoze ensobi ayina kitegeera nti yasobezza kati ekyo bwe kibula ffe tutandika okugoba omusajja abadde ki oba gundi ono akola atya kitegeeza tujja kwegaana oba otuswaza you cannot represent me omusajja atayomba nga gwe oli muyombi tosobola ku representinga musumba Bugembe obeera mu ntalo nedda you must carry his image olina okubeera nga okalinga image y'omusajja oyo nga tomuteintinga nalina akabadde ayisaawo tosobola representinga Bugembe tosobola ku representinga Bugembe
nga tosiba mu bbaala bw'omansa ssente ku bakyala bw'otyo nga to representinga Bugembe oba Lena Price kiba kiganye. Kati nti bisaanizo bingi omukulembeze byalina okuba nabyo era yenna asobola okulowooza okwesimbawo. Ekisooka aba agenda kulembera abantu bajjudde mafuta basula ku nsozi basiiba ne basaba basoma Bayibuli nti n'amaaso bakutunulira nga bakuyisa mu Bayibuli kyekisooka. Kati bw'obanga olimu ebituli ng'ate tebisobola kugatibwa speed oba ojja tuswaza. Kati njagala twogere ku kintu kino ekyali ku popopo nga bagamba General Sala ayagala kuteekawo Smile You Got Tune mubeere nga mutunda eyo music. Ebintu bino mwabitegeera? Nze nakitegeera kubanga nze nduddeko mu industry eno era nalyako ku ssente eziva mu kintu ekifaanaganako nga kino. Fwe twatandika okuyimbira 2008-2009-2010 ng'olufulumya album nga X-Zone waali ng'agigula ngene enyimba tezinagenda ku mpewo yawuliramu because baba bamanyi music n'amanya enyimba z'omwana zigenda kukola nnungi nnyo nakusasula ssente bwe yampanga ssente nga nze album ngimukwasa nga nninda okuperforminga mu shows yakwatanga enyimba zino nazwala ku radio kwayagala zipromotingibwe afunde kyantunda nnyo era by the way one of my most selling album omwaka guno olulimba lwa promotingibwa X-Zone namuguza rights z'okutunda tape ne CDs n'entunda rights za Kola Tunes mu SMS 1. So which means You Got Tune webazze neyo bali organized senjagalo tegeera bali organized okukwasaganya industry kyokubeera organized bakatandika bwetandika obajajinga kati tubeera bakyamu tubeetegeze tulinde ebibala byabwe naye amazima ne batabeera organized leero bajja kubeera organized. Oyagala kikolebwe kitya nzije owoono kuboona ebya X-Zone tabimanyi akayingira endongo kikolebwe kitya? Number 1 bagule ennyimba z'abayimbi sente zigwanidde kubanga nze nkimanyi nabe SMS 1 yangula ate nenfuuka mukwano gaabwe nemmanya butya bwe bakola sente mu nnyimba nga bakusookuwa million 10 nene bakola billion 3 in one song like this. Kati njagala mpeeya ekyokulabirako omuntu ali eyo bana abantu bagenda mu MTN tugeze MTN yekka ne bakwata oluyimba omwaka guno oba osumula omukisa ne balutwala ne balugiguza ne luteeka kukola tune z'abantu tugeze forcefully kubanga tulina kola tunes nga sigwa gisaba just imagine lwali basiringisi 1,600 buli ka tune per month 1,600 times tugeze kale million 3 ez'abana Uganda billions of money mu mwezi ogwo kitegeeza kintu olimba lw'omwana balugule sente ezikola ki ezitegereka kyovala baba kugamba right now ensi Africa esinga okukulira ku speed ya Nigeria ekimu kubifudde Nigeria y'amaanyi mafuta na entertainment industry kwa bakizuula era bivola bano ba Econ bali mu kujja kati no wano bakizudde nti eba na Uganda tebannalabuka bazze bayingirewo bakole bino bi You Got Tune. Kanjogereko no mukigo omukyajingi oyagala music wo bamugule batya abantu bano oba webiru nti bana video nagikwatidde mu America nataddemu milioni zange weziti nze mumpe sente nze nkiveemu oyagala kibe kitya? Ekintu kino kiri tuwe nti ekisookera ddala basobola okugula oluyimba lwotalifunyeko yadde 10 nga lwalize mu kabox oba ne bagula olulala nga wali lufunyemu nnyonyo ku lulwo so it's two way. Kati nze ndowooza kibeere fair kitya? Kibeere fair mu ngeri nti rating bakuwa percentage okusinzira contract gyona abo sayininze ebeeko percentage nga buli luyimba oluleeterako eyo percentage awo kijja kubaawo na fair ground. Dangelo njagala tumaliriza ffe wano ne kagundi kaffe kaba kangu chap kagamba nti waliwo promoter avudde bweru avudde mu US aze nekone naye baagala ba gospel artist 5 bagenda kuba cricket ovo nja kujjewo amamono naye ambuulire kati baagala ba gospel artist 5 ekoni abateeke wali aze n'omuzungu bagende mu cricket ovo bakube ekisaawe sente ze ziveeyo ba gospel artist bameka abasigaddewo bapukamingi oba bootalonze tubatwala eggulu waliyo ekivvulo ekirala ku lunaku lwerumu kati badde tusaba otuselectingire ba gospel artist bameka abanasobola okujjayo sente z'omusajja ngonkoze bubi kantandikire ku Lena Price omukigo mukyajinge kwali
kwali bamuwe mmeka kubanga namba emu abeera ne ssente ze. Anti kati bano bongambye bono ye cream amata ngenda kusenako cream bo bajja ku negotiatinga Lena price kwa kati nonya enyimbe ennungi nonya performance nonya endabika otyo olwo Lena price aba akulembedde. Namba emu Joy Tendo namba 2 kati awo ne tujja kupasa Wilson Bugembe. Namba 3 Kupi Blai. Namba 4 Levikson. Namba 5 Dangelo Busuulwa. Twagala ya upcoming omu abasigadde tulina ekivulu ekirala eggulu gye tubatwala. Ba upcoming bo buli omulungi. Otuwadde bataano tuweeyo katenerize omu. Anti kati nteekeyo baani. Nzibuna bonna abanajjayo ssente. Anti kati kyenkugeba oŋŋamba gyeyo omu ng'ate nina 5 oba onkoze eki. Kangende wamma njagala ompe cream esobola okuba cricket over sente z'omusajja ziveeyo bulungi nga tuli kubanga Dangelo akataddemu abantu be. Mbuki byebituufu byayogedde. Tuwa abantu abasigadde omenyere ne bootwala eggulu. Abanaakuba ekyeggulu. Kale era Dangelo Busuulwa abakikwasaganya twagala cricket ejjule ne babeera bamuyise waasabula. Okay, oyo omu. Levikson abakikola. Namba 2 Ivodras Luyima akikola. Okay, namba 3 tugende. Pastor Wilson Bugembe. Namba 4 lwaki okuba ebituli mu mbozi yange. Namba 4 abo bana twagala Kupi Blai. Bataano tuweeyo katenerize omu. Waliwo Rick Elvis. Okay. Kati Dangelo tuwa abagenda up country. Abagenda up country. Kurujo otwala ate abantu ba up country bo bazibu nnyo. Kurimu yennyini gwino twala mu bisawe biri. Medda. Sente z'eggulu zaawukana ne za Kampala. Naye ate bazibu nnyo engeri gye bali nti nate bo mu byalo sente zaabwe tezijja mangu. Oyina obbaca musennyo oyina obbaga ati Dangelo ajja Pastor Bugembe ajja Lena price kwali Levikson yatuuse dda mu kitundu. Ate awo n'olyoka ojjuza. Dangelo tweyanziza nnyo tweyanzeege nja kuba mbanonyaako. Nja bavunirayo obudde twogere ku music wajovudde wajokubye bangamba temuva ku nnyonyi baguyimbi ba gospel artists tetusobola kuva ku nnyonyi. Bayibuli egamba tensi n'okujjira kwayo bya Mukama. Toyinza kubuuza junjutaka kitawe ye saabataka okitegeera nti ffe essaawa ya leero nyomya sima nnyonyi ate sima kitaffe yennyini byonna. Lwakuba obuzibu mwe temujja tukwata bifaananyi nga tuzirinnya abantu tebamanyi nti ffe kwe tusiiba abamu ku ffe tulinga abakola kuli adresi okitegeera. Naye nga Mukama mulungi ketukufunye ogenda kubabuuliranga gwe manya togenda kukoowa ogenda kubeera happy. Tujja kukwatagana tubeere nga tukwatagana bulungi nnyo. Mumbuulire entalo z'abasumba zino tuzigendemu oba tuzireke. Nawulidde wali omusumba simanyi ettaka simanyi biki ngenda basiba. Mannaye tuzireke. Gali mafuta mangi tulina geetabaala naye nga nva waggulu nga ŋŋamba nti abagiriko mwenna mugyeyongere subscribe to his channel yamugende ne ku Lena price UG Dangelo Busuulwa okosaki ninako Dangelo Busuulwa ne Dangelo UG. Okay, so nga tumaliriza omukulembeze wa gospel essaawa zino temuyina gospel. Tukikwasaganya Dangelo Busuulwa, Pastor Bugembe, Kisache, Ivan, Levikson, Lena price, Kupi Blai, Joy Tendo. Jeno Sale waba ayagala okuwa obukulembeze bwammwe talaba temuyina president essaawa zino. Tulina mbulere eyo gye nkugambye omukulembeze bwe tuva mu ebyo ate tujja kuba tumulonda. Kubayinza ogamba munsindikira omukulembeze wammwe nje muwe ssente ajja zibaleetere. Naye ng'era mazima mu ggwanga bw'oyogera ku gospel music nga tewaliwo Pastor Bugembe, tewaliwo Levikson, tewaliwo Dangelo, tewaliwo ki, oba oyogera ku kintu kirala oba olimba. Tweyanze nnyo tweyanzeege abagospel bano ngenda kuba bannaye neekolamu omulimu nze mbanoonyenga tubeere nga tubala tutegeera ebintu byabwe engeri gye babikolamu. Kuba tetubitegeera ata vidiyo ye naasirika Katonda n'akola. Tweyanza nnyo Dangelo weebale nnyo Lena weebale ddala nja kuba nkunoonyaako mpola. Abantu bambuuza mbu oli mufumbo. Ani abuuziza oyo amanga bane siri mufumbo noonya. Ivan Bokazinga ogambye atya? Oli mufumbo. Siri mufumbo twale eri. Wenda bu message buyika. Mbuliza omukyalo oyo
mufumbo oba kati ampa magezi ki avudde ali Australia bamwebyo naawe Farouk onoonya olwali anonya kyantimbako Dangelo kabanga kano kandabe simanyi kano ka message kako ya omukulu Farouk mbulizo omukulu oyo ayimiridde atya ali singo otyo wali nze ndi bulungi yogera amazima ndi bulungi yogera amazima sina okugira kwayo bya mukama wange